tutandisante banaye babukedde TV muje bale kuba Seruganda no promoter Juma Nsetudde okuva South Africa nkonfirming nti Paraso tuli naye wano tanaba kutereera era nga mulaba embeera esi nnungi naye twongera omusabira abaganda bange asobole okuba nga atereera asobole okuba namu ewiiki ejja inshallah nga recovery bulungi which is going to be next week. Abantu be Uganda mwena, this is the confirmation okubalaga nti muganda waffe tanaba kubeera fully recovered, tanaba kubeera completely fine, naye with the time we hoping for the best. Kale mwongere omusabira asobole okuba nga awona nga atereera muganda waffe asobole okudda ewaka nga ali fine nga alyoke nga ali recovered. Wano promoter Juma okuva South Africa to confirm that to you nti buli kimu tukikwasaganyiza ne muganda waffe ali fine, ali mu mikono emituufu okuba nti talina buzibu buyinza kumuwa happening kati mulundi mulala and he is okay.